Koja soko jamu ndio se nenkula kichati kyekiri tewali ogamba oti ngosi tulaganya ati nkulaba n'entebe ne stand yoddawa n'entebe gye balwanira nga 15 bajeetaaga January buli muntu yeetaaga ntebe eno kyogamba abantu kufa lale bikisente mpenkoni ntebe eno kati gwe wagijjeewa tebasobola kufuna wowo ngenda yingira ensiko ate stand tobimanyi nti ekyokulwanyisa kyaffe kamera tugikozesa nnyo kamera buli wobeera kwata video kuuma video kati ja tugende mu nsiko ja tugende mu nsiko nedda taata kojja nedda nkwegayiridde ogani sigenda mu nsiko y'abasajja ababiri tugenda mu nsiko kukola ki bali batandika waliwo okukyalira babiri singa bye tugenda mu byamakulu bali batandika 7 ffe tuli babiri ja tugende nze kambeerawo nze ngenda kubeeranga mu byakuzimba mayumba g'okutambuza bugaggabo nga gwe oli mu nsiko kati kwata nkumirako nnyo mbeererako nnyo okuteekako kamera mbeereko nze ndi mu nsiko kale ekyo kiwedde kale taata omaliriza naye pasitandi yange tojja tegeera bya kamera nsiko yeetaagamu kamera kale nawe funa kamera wekuume ne kamera 15 kulonda naye toneerabiranga 15 kulonda kalonda edda ewaka toneerabiranga muganda wange bwe twazirunda mama